televina jo msizito kubira kati mugobera. Very good morning, afternoon, evening. Chija kusizira ude chi video eri wegine kubira kati kutugira ko Fahad Pro yoga kunonyeza noga kutusako agaguddewo mu bitundu by'eggwanga gwe ne bannamweje mutusede kubira kati mutukera agana bategeeza video obango gifunyo tereke kigawo like nga sharing era kwa pala box ko wansi whenever ngo inachi wandi yagadde okubira nga tuyogera ko kirawo bu televina bira kati osulawo endowooza panange tubade tukyali ku nsonga ze yabadde kabiyite w'ekibiina kye National Unity Platform kyalamanyikiddwa nga Shamim Malendo okubira nga ate munange abadde yekwese ku balonzi okumala ebbanga ddene ate mu NRM nayo akaliro katanze kubera gateka kwa tampola mpola onakulejjo omukulembeze w'eggwanga lya Uganda yabadde ali eri ng'alayira ate nga side eno ab'ekibiina kya NRM bali mu kubera nga te munange bajjayo obweyamu bwabwe obukubera nga te bawagira speaker Anita Amongo ku kisanja ekiddako era ng'ensonga zikutte wansi na waggulu olunaku olwaleero Anita Amongo naye aweereza amajege era nga bannange ekiri mu NRM kitokota si kisaanikire njagala kubera nga te nkuwulita luno tongera kubera nga te tulaba biki ebigenda mu maaso side zeyo amajega speaker Anita Amongo gavudde kubera nga te munaye gategeeza nti omuntu waffe temugenda kubera nga te mumalaga mugoba mu bintu ebityo ebitategerekeka njagala kubera nga te bina mbikutirawo mu butambi mungera kubera nga te mumanya embeera nga bwegenda mu maaso side ze wansi wa kaboksi ojja kubera nga te osulawo endowooza shakasha musomo wa duwa walinyo kubera atakola ko gwena wena ayina ensonga ez'enjawulo ezitegeeza kubera nga te zirajja kukola ko akozesa amaanyi agadduwa okuva mu Quran katusimbule n'olutalo luno olwa Anita Amongo n'abakulu mu NRM temubaawo. Kabanda toddamu kumanyira babaka ba parliament aba NRM. Stop undermining the parliament of the Republic of Uganda. Stop undermining NRM MPs. Toddanga mukutumanyira okutuuka ku ekyo gwesse. Ze mubakutya siriimu. Era bw'oba obalaba kutya. Tombala. Kuba siriimu mubakutya. Ate nze bwe mba ku mazima sirina kyentya. The lawyers know there is a Latin maxim. Veritas nihil timet. The truth fears nothing. Omuntu ali ku mazima talina kyati. Gwe wennyini oli mulungi nnyo mu buzannyo bwa blackmail kwonaganya amaofiisi byoluddemu okuva nga mukyeyita abavubuka mu youth politics. Mubeera mwoyo katemba atali musasulire ku blackmailinga bantu kuzunza lugambo. Speaker koledde ebintu bingi oyawudde abantu bangi ku mukyalo oyo Nalongo Triple A. Bw'owaayira kino bw'omuteeka mu fiya bw'okola ki bw'omwawula abaana bonna abaali abalungi ba Honorable Brandon abakola nga PR y'omukyalo oyo abantu ne bamanya ebintu ebirungi byakola bonna wabamwawulako. Essaawa eno omukazi yamanyi omunaku omukyala ayamba abantu ebirungi byakola abantu babiwulira beewuunya bwewuunya jjojjuuzi namutwalira akakyala akali kalina ebizibu by'obufumbo kakazi katutte kamanyi gye kadda mu ddakiika budakiika ng'akawadde obuyambi ddakiika budakiika ng'atadde komenti ku bbaluwa ya Anitaira wuuyo mumuwete gundi emmotoka y'essomero lye ye mukyala gw'ogamba eno kyaki yeetaaga kino n'abawa ssente. Oyo mukyala yakwata Kereziya wali ekyo erubaga n'agiwa biliyoni 2 mu mpeke cash. Ye mukyala yakwata biliyoni namba n'agiteeka mu Kereziya yeeri ewa deputy speaker cash. Ye mukyala atayina unfulfilled pledges abantu kyasuubiza kyabawa. Lwaki mwagala okwemeza ennyo? Okimanyi nti ebbanga lyonna okuva wateekayo ka Twitter wagenda n'oteeka ka Twitter ko gwe wennyini. Mbujje n'omuhoozi mbwakutumye mb'olagire ba MOP ffe mb'otulagire gwe Kabanda mb'otwagire speaker ne deputy speaker ku bifo ebyo abaliwo kati. Tewali yabikusaba. Njagala otuweeyo ebbaluwa ey'endorsement gy'oli mu kugamba mbu withdrawals. Tuwe ebbaluwa nga deputy speaker oba speaker bakuwandiikira bagikusaba. Kundisa okunkakasa mu rule 20 mu section 25 mu rules of procedure eza NRM caucus mulimu wakigambira nti Kabanda oyina okwendoosinga speaker oba deputy. Ngamba gwe Kabanda kuba mmanyi oyo siyaasa wuwo oyo kyakaali wuwo ebyo si bya General MK. Blackmail z'okoze ku babaka ba parliament mu linnya lya MK ensi n'ezimanya bakomako omuliro. Otiisatiisa babaka gwe tebajja kulangirira gwe tebajja kukola bwe bati General MK kino ng'obayoolako ssente. Sooka otubulire omusimbi gwe mwakuŋŋaanyiza wano juuzi mu misinde gye mwayise gye General MK n'atalabikako. Sooka otubulire ezo ssente mwazitadde luddawo. Tuwe ku vidiyo z'abanaku nga mubawa obuyambi mwagamba za kuyamba banaku. Lwaki si kye wasookeddeko? Mu mpisa ennungi era ennono za accountability otusookera ku kye weetuma
kuba kino ekyendosimenti teri yakikutuma naye kiri gwe wakyetuma gwe weeteekawo ne mukuŋŋaanya ssente nti mugenda kuyamba abanaku ne muzitwala mu linnya ly'omusajja erinnya lye lyakoleredde oyo Geno Mulamba Sandhurst product n'okwata ne mukuŋŋaanya biliyoni za ssente mbuwe emijoozi mugenda kuyamba abanaku bo nga tonnatuwa update nga tonnajjangu obumbujja otubuulira simanyi endosimenti ekisooka simanyi lwaki naye Andrew Mwenda wankoze bubi gwe spokesperson wa Peero yo ate watumye Eddy Kabanda okwogerera amabaluwa gammwe nze Andrew Mwenda nkumanyi ng'omusajja omwogezi ndi follower by the way nina obutabo wano bulinga 100 oba bumeka zizino Independent magazine nina nezedda teri Independent magazine kumpi efuluma paka jo yabalamu wagira nga tokyabifulumya nze nesigisoma ebya Andrew Mwenda naye newuunyiza nnyo ebbaluwa yammwe erimu amatankane g'oluzungu ate bagamba they endorsed ate Geno Emo ate chairman guided ate endorsement ne guidance bintu byanjawo ate advised ebbaluwa agambe obubaka bwayo bwaffe ba MP ate lwaki yagenze mu mawulire ensonga eyamuyisizza ab'amawulire ayagala okuteekawo ekibeera ku mukazi yatandikira ku emmotoka eyo kambabuulire mukyala Anita Amongo Nalongo tannagigulako emmotoka baagimuwa ku birthday ye mu November emmotoka eyerudde mu basement y'omukyalo oyo yennyini Kabanda yaliwo nga bagireetera n'agikuba ebifaananyi kumba atereka blackmail era mwegendereza abantu bemuseka nabo mwensinvundu ensimbi Kabanda yennyini yeyakutte ebifaananyi n'asomera mawuddiro tikati mulumbire mu kya emmotoka gyamanyidde ddala nti omukyalo oyo si ye yagigula yagisasulira emisolo ng'erino yingira eggwanga it was a gift naye ng'ate balina gisasulira emisolo yingira eggwanga kwate yali ya charity or anything it was just a luxury gift Sipiika ayina emikwano baddangote bakwano be baani oli omusajja oli omugagga taata wa Mr. Izzo Muyimbi bakwano Sipiika ayamba abantu n'ayamba abasajja babadde muno nga bababba waliwo omusajja baali bamubba abafere ba gold nga bamubba biliyoni 5 ng'asula mu ssere n'akaaba anoonya president bamukuba ekikono ba mafia buli wamu Sipiika ye yamutwalayo ne baba tracking ne babasesemyako biliyoni 42 omusajja yali agenda n'amugulira oba iPhone ndowooza latest n'agimuwanga ekirabo ezisimu atya nozikozesa ezimu kuba batamanyi na kye bataddemu ebyo birabulabo bantu bye baleeta ate Kabanda okimanyi naye gwe wennyini gwe wakwata ebifaananyi n'obiwa gundi ani mawu akatayi kaba tekannasala kkubo olw'okuba olwo oluka biliyoni 10 ze wamusaba era obadde ng'okubira n'abayambi b'essimu ng'obagamba Sipiika agayadde ate ssente mawa amutwala kumba oli gwamwekwipinga naye ng'emmotoka gy'ovuga ya Parliament red number plate Sipiika yagezaako n'okuwoobwa commissioner President Museveni n'agaana n'agamba oyo Kabanda tayinza kukulembera yadde abantu ababiri okimanyi bulungi nti wakwata omukazi n'omusabi kaleesu n'omutwale wa president n'omugamba mbuno ono mukazi wa Bobi Wine owookubiri amuyinamu n'abaana 3 ne mwefulukutire ebigambo ne mulimba simanyi agenda kulya president Bobi Wine bomu ze baagala otega abali yeekera baakolagana nabo kumba olimba mwayoola biliyoni nga mutwala mbu simanya omukazi agenda awo abayeekera basobole okwogera simanya bye bakola n'oli essente ng'ate gwe wennyini ozimulyako omukazi yaddayo akaaba n'ayogera amazima nti byabadde bipange okimanyi ekyakummisa obwa commissioner Sipiika oyo n'omugenzi olanya baayagalako bbukuwa seeke ya NRM negaana okwenda osinga gwanyomya endorsement kabulaŋŋane negaana okwenda osinga gwe Kabanda ka president agamba ku bufere obuli kwoyo naye olw'okuba mwegattagatta ne mulowooza nti tayimu eba eyiseewo abantu tebabijjukira bulakameiro kazannyoko siruwaza abatagoberera bulakameiro kazannyoko bino nze buno obubaka si bwajje n'omuhoozi mmanyi nti bino tabiriimu ate mmanyi nti byakuwuliddeko naye bingi naye kabakadde wano baali baakawa omukyala Jane Balecha omulimu gwa State House Comptroller Kabanda wavuma Jane Kabanda waliire mmere ku Jane Kabanda walemu okunaaba ng'osiiba olumba Jane
nze navaayo nekwambalira nenkubuuza omukyala komputula wa president mulamba omwagazaaki naye ne bambuulira luvannyuma nti oba obavuma bakuyite bakuwe ssente oludde ng'oteeka omukyala kuninga. These are very serious allegations. Bwetubanga ddala tuli mu kisanja no sleep and no corruption. Wakati mukuba nti mwagala okutukakasa ng'anita bwali omubi, ng'anita nnyabo bwakoze eki, ng'anita nnyabo bwasimanya bwabbi eki, ng'ate nammwe muli babbi. Sooka otubulire essente z'emijoozi gye mwaguze simanya ebya Piero Yombo mugenda kuyamba banaku. Simanya abantu ne bajja ne basonda ssente mpitirivu ne Jeno n'atalabikako. Otuwadde accountability. Twalisuubidde nti video ne press conference ze mwali soosokola za kutubulira nti ssente ze mwasonda ziweze bweziti era muziwadde abantu wano na wano. Kye twali soosokusuubiramu. Teri yakusaba endorsement lekera obadde ng'oyogera n'obwana obuto abaka ba parliament ekyo tetujja babuuli ekyo tetubabuulira. Mwagala mufuule president Museveni mumwambaza eddiba lya dikiteeta. Mwagala mukifuule nti ayina baatukako okuwagira. Ate nga mukimanyi nti rules of procedure bweziri basekendi banominating aba candidates ne baba secondinga recommendation ya Sekeweri. They recommended nti tuwagire abo be ba candidate bafa abe NRM. Triple N Taiwa our candidates. Era kyenkola kyekituufu to defend our NRM candidates. Mwabawoza Honorable Namere ensonga lwaki awagira nnyo Right Honorable Speaker Anita Amongu kubanga Speaker Nalongo ye yali mu nsonga za Namere ez'obululu era simanye emisango gye baloopya Namere mu kooti Speaker yagenda ogimuyamba ko bijaluddawo. Za mazima ge gampanguza akalulu ne bakabba era amazima ne gampanguza amakooti. Era n'ebyo nalwo byajizaaloopa bwabijja kuba nze ndi ku mazima. Era nja mmuwangula paka kuwulira bubi. Nze omuntu eyatuula mu nsonga zange gwe nakaabira ennaku yange nga banziri akalulu yali General Yoweri Kaguta Museveni, chairman wa NRM, founding chairman. Twesulamu jjulumme ne ttiimu yange 27 gwange nga naye bwe yatandika na 27 nange nalumba na 27 ne tumugamba tukoya opposition okubba obululu ng'ate bayambibwako ab'enaale. Yes. Ne tumulaga obujulizi bonna n'akola okunoonyereza kwa nnaku 6 yaweereza independent teams nga tebeemanyi nange sibamanyi. Ne babeeramu mu Masaka teams nga 3 over 3 bonna ne bamuddiza answer yemu era yakyeyogerera nti Namere akalulu yakawangula ate yakawangulira waggulu naye security yeekobaana ne ba political opportunists n'aba opposition. Luvannyuma nnyo oyo omukazi nga mutute mu State House oyo Nalubo n'atandika okweyogeza mbu ye wa NRM yali yeekwese mu Nuupu okuggyayo kaadi. Eyali bulidde president ebizibu nti bye bino ebizibu ebiruma abantu kyekyo lwaki bali mu kibiina kya Nuupu yaddamu kumubuulira nga ye waali owa NRM yali yeekwese mu Nuupu. Simanya kukwata kaadi simanya yeewangula e Masaka Volofoto wegwe yali annyonnyola. President n'ategeera nti kituufu mwattu abo ab'NRM ndowooza oluusi be beekulyetingirawo ne bi-opposition ebitaliiwo. Olw'ensonga zaabwe babba amataka ga gavumenti babba bingi obubbi bungi parish model babba inputs z'abantu balina ku kiriniki babba eddagala lya gavumenti ate byonna nze mbadde mbiyimiriramu okubirwanyisa. Kati mubuli ngeri baali baagala kunkubako kulaba nti siyingira parliament. Naye Mukama Katonda n'asaasira nga nsaasirira ku mazima era nentuuka wendi era nkyeyongerayo. Sipiika anita okuba ng'agoberera ensonga zange lwe baali babala ng'awulira babeera babyanawusinga ku radio kati Namere atuuse ku zino kati Namere atuuse ku zino. N'agamba ye bannange naye nange nali mmanyi nti Namere yawangula era mu musajja akoleyo mu parliament naye weeyo Masaka yeyambuza bannange maama abuuza mutuuse ku ki omutima gumwewanise ayagala nnyo tubeere ne MP w'NRM e Masaka. Naye nga ensonga ezange President Museveni yaziri munza osabanga nnyo Mukama Katonda n'akusaasira nemba mukwano gwo. Me am a true friend. Njiwawo omubiri bubi nnyo. Speaker mwagala lwakuba nti abantu bangi abaludde nga bamwonoona ate nga bambi akoledde abantu ebirungi. Gwe tunuulira bakabanda kumulimirira kumwogerera bibbula akameiro kumupangira biseetapu kupanga bimulabisa kukola ki. Omukyalo oyo nga watuddeko ewuwo omukyala ayamba ensi omukyala ayambye abantu
omukyala mukaka munnabalabye nga muliikaana mbu yeewombeese nnyo ng'ayogera ne General Muhoozi kubanga ali girute biki sipiika Anita Among yali wano ewaffe ng'azze ku house warming yaffe ne Papito omukyala ng'afukamirira bamasheeka abafudde ewaffe e Masaka era ng'abasajja bakwata ku mutwe bagamba naye ate sipiika lwaki afukamidde oyo omukyala mukakamu ayogera ne pulezidenti bw'aba alaba nti wa pulezidenti atudde akakkanako wansi oba n'afukamira oyo omukyala sitolo ye yaliko hawusigalo ye yalerako abaana yabonaabona nnyina yamuleka bujje bebi yeebonaabonera dda n'ensi talinaamu buzibu mu humility omukyala ayina amasomero ge ayina abaana bali mu kanaana omukyala oyo yayina ekyuma ekikyasinza okuba obuwunga mu Eastern region buwunga mu binyeebwa bulo aguza amasomero geyo gonna aguza biki ayambuka ey'engulu n'aguzeeyo ku booda yonna aguzayo obuwunga ebyo yabikola tannaba na kufuuka sipiika bw'aba akozeeyo obuntu obumusanyusa mu nnaku gye yakulira n'agamba kanzimbeyo kazimbeyo amayumba gagamusanyusa bw'aba ayina emikwano emigagga abo baddangote ako kakiriki k'abagagga bakwano be oyo omukyala yayamba omusajja yali muno nga baamubba ayambye abantu muno bwe babanga gyegyo emikwano egimutonerayo ebirabo abaziza bwaki kiki ennyo nze omukyala mwagala kubanga ayina omutima omulungi naye ng'ate ensi waliwo obubondo obugangi nga pono era Mukama nsaba asaasira omukyala oyo ensonga eyeremera kuba spiritual omukyala eyali badde ayamba abantu omukyala ffe abamu gwe tukulaninza okutomeza ebizibu by'abakyala ffe ekituluma yoyo omukazi agenda okumanya omunaku mwagala mulete wano ebisajjasajja busimanya mukifuula sipiika nina nekyennalabye baalize simanya batembiita kikwana abakazi kyebaka ku buli kidomola mubiteeke mu parliament abaana abazokola intaani bibalwaze mubi bitandika okutwana buli MP bitandika okutusumbuwa mu kifo ky'okuleka omukazi gwe tugenda okutunuza mu bizibu by'abakyala buuyo ddakiika emu bwiti yategererawo ekizibu kya Ani nga tatunnyonnyoza biwanvu omukyala gwe twali tunuza mu bintu ebinaayamba abantu ebyo bisankishoni byammwe byemunyumye baabimuteekako kubanga bisiyaga omukyala yali sovoko mu kyebisiyaga yali sovoko bwe baayisa etteeka ly'ebisiyaga ku biseera bya kadaga yakidda mabega n'alaga nti kyaba MP naye ye wano yali voko naye ng'alaga nti nedda ebisiyaga tebijja kuba mu Uganda abasiyazi ne bamunyigira ne bamuteekako sanctions ekyo buli ayina amagezi nayo kiri obvious the Gwe community is very powerful teriyo speaker mu nsi abadde mu parliament neyisa bisiyaga nga naye yennyini ali voko ku byo ne batamuteeka ku sanctions naye olw'okuba temusoma temugoberera sonza omukyala mwagala lwa mutima gwe mulungi ame loyal friend nze Masaka baŋŋamba nga teweesimbawo kwenaalemu nga ne baminisita bamu baŋŋamba nedda bannange kwenaalemu teweesimbawo enaalemu eno tesobola kukola ne mbagamba mwenaalemu nja kwesimbawo baasi nja gitimba President Museveni nja mmutimba buli wamu nze natimba ebipande ng'ebipande byendiko ne President Museveni bisinga byendikonzeko obungi nannyikiza hey! Bobby ayina lwe yakyala yeye Masaka simanya ku ebyo byalaleezaawe nga buli ango mwe bamuteeka ekifaananyi kyange ne President Museveni mwekiri kikuba jambo nze ndi loyo bwe mba ku muntu mba ku muntu nkugambye osabanga Mukama n'anfuula mukwano gwo nze ndi too loyo Neriba wange ndi 100% loyo cause he's a friend more than just a husband but also a friend ndi loyo bwentyo bwe ndi ku mikwano gye sirina okubala kikwanita nze kyensinga mwagalako nti abakyala bemuwa abanaku abayamba simuvaako wimenizidde twapulaninga agenda kujja Masaka tuwapulaninga dda bugundi bw'okujja ayamba abanaku obutale bw'abakyala waliwo akabutale k'abakyala bo kaba kasasula $1,14 omwaka yaŋŋamba dagenda kasasulira emyaka 3 byebyo ebintuntu by'abakyala nze nabagambye wange wali basinga omaathe Masaka mbalowooza n'engugumuka ne mutulo
noonya all solutions bayambibwa batya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.